Ku ntandikwa ya wiiki eno, kkanisa ya St. Peters mu Ndeeba yamenyebwa nga byekuusa ku nkaayana eziri ku ttaka. Abantu ab'enjawulo muli n'abalyoyi b'emyoyo bazze bavaayo okuvumirira ekikolwa kino nga n'olwaleero abatabbuliiki b'omuzikiti gw'e Nakasero nabo beegasseeko. Nga tulina moto ya Uganda egamba nti ku lwa Katonda n'ensi yaffe. Nga buli omu ayogera ky'agamba tekisobola kuba ku lwa Katonda n'ensi yaffe ng'ate amasinzizo kizeeki okola butaweeraga gwewo. Olwaleero omuntu ojja obuddisa abantu nti gavumenti yadde temanyi kigenda mu maaso era esazeewo ekwata abantu abo abeenyigidde mu kumenya. Olwaleero we twogerera Masjid Siddiq wali mu Kalitunsi, amawulire gali mu kutambula eddakiika yonna, omuzikiti bagumenyawo. Okusinziira ku Batabbuliiki, kye kiseera gavumenti eveeyo ku bakuumaddembe abayiibwa ku ttaka eririko amasinzizo olw'ensonga nti be bamu ate abawa obukuumi ababbi b'ettaka. Tebatulimba nti waliyo omuntu owa bulijjo ajja n'agula emizikiti w'amasinzizo. Banene mu gavumenti nga babaakingibwako ebidongole bya gavumenti mu magye, mu poliisi ne bajja bawamba amasinzizo. Olumala okumenya nga gavumenti evaayo, minisita nga gy'agamba nti ekyapa tugenda kisazaamu, naye nga bino bibaddewo emyezi 5. Kituluma nnyo ku masinzizo gonna g'olaba agalumbiddwa bamenye ekkanisa naye ebaddeko abasirikale okumala ebbanga emabega nga poliisi weeri, mmotoka ezikuuma weeziri, buli kintu kyonna ekitakisa emmundu weeziri zikuuma. Bano tebatalizza n'abalowooza nti ssente zibayitaba ne basalawo n'okugula ettaka ly'amasinzizo. Kyanneewuunyisizza olwaleero okulaba ne akulira Operation Wealth Creation atuuka okuvaayo okwegaana nti bannange sinze ngulaawo, naye emyezi 5 bane tukirowoozemu. Emyezi 5 nga poliisi yeebunguludde n'amagye ne military byonna biri awo, teri yanyega kigambo na kimu. Bwe bamaze okumenya ne balyoka bavaayo okugamba nti bannange abo bamenye mu bukyamu era mukwate osigundi mukwate gundi eyagayaliridde kino, bulijjo bakolawo okyawo. Bategeezezza nti ekyokumenya amasinzizo bo baakirozaako dda wabula nga tebafuna bwenkanya. Amaanyi ge muteeka mu nsonga ez'ebyobufuzi, kubanga abantu abasinga mu Ndeeba baddukawo okukolyawo byabufuzi, si kubeera nti balumirirwa nnyo ensonga eyo. Tubasaba bannange ne munzikiriza waleme kubeerawo byanaana baana. Kinajjukirwa nti okumenya kwa kkanisa ya St. Peters kwakwasa abasirikale ba poliisi 3 ssaako n'omukungu wa KCCA ateekerateekera ekibuga. Gerard Ruyima, NTV Akawungeezi.